Wakola interview ne Nambwayo. Mary Nambwayo. And also today information is ogambye nti Mbazira Tone ku CBS yabaviriddeyo ngagamba ebintu bye tukola bya kisiru. Let us begin. Sogene mpola yagambye atekizaka. Awa inabadde nebase nawe yagaye And why are you reporting things you don't know? You give reporting. I was waking up in the middle of my sleep when I ngamba teka ko CBS neteka ko ngambaliriza. Nenga ko teka vibe life nti bye twayogedde kweyo interview byonna bya kisiru. Tetulina ko mitona makulu. Uyibe wabiwulidde. Yeah, let's begin with you Eddie Sendi. When you interviewed that little girl or woman, sorry for calling her a girl. She's a girl. She's 26 years, she's a woman. Ndabye oba big eye oba mbudo.ug postings nti atayongedde okwogera mbale suna talabirira abaana. Anyway, what did you pick from your interview with her? Ataso balabiranga abagobane mu nyumba. Kakati biraga byokka. Kansoke maro clearinga kino. Suna Beni sikugambangako ojje mu mpale wegatte ne Nambwayo. Ekyokubiri Mbazira Tone essimu yange ogirina tumanyiganye bulungi oli mukwano gwange. Nakola interview saateekamu kirowoozo kyange. Okugenda ku CBS n'otandika ogamba bye nakola bya kisiru gobeera omusiru. Yali mukwano gwange. Okubye ekirala. Biri ebintu bibiri ngazizeeyo kati ekyo nkimaze. Ngazizeeyo wamuteera kibuuzo kyo. Wamuteera. Ngazizeeyo ku kibuuzo kyo. Kye nalaba mu interview eno biri ebintu bibiri. One, Nambwayo is very cunning and is very clever. And some new things are now happening. Nga byali tibibaawo naye kati bibaawo. Okitegedde kati bibeerawo byali tibibeerawo naye waliwo ebiriwo nga byo tibirikyuka nga bwe byali nga bwe biriba emirembe n'emirembe. Ekyo kyennyini kyoyogedde kyembadde nzizaako nti amiina. So wakati mu kubeera nti waliwo ebibaawo nga tebirikyuka, gwe lowooza ku kyonna kyoyagadde okulowoozaako, oba mu bya mipiira oba mu bya mpeereza ya zi radio oba mu bya mpeereza ya zi TV oba mu bya bulimi oba mu bya bukulembeze bya bufuzi bya presidency n'aba bavuganya n'ebirala ebiringa ng'ebyo. There are so many things that are happening now and they will always be happening regardless of your presence or your absence. Whether you are absent, whether you're present, these things will keep happening because they've been happening, because they happened. And trust me, they will keep happening. Ebintu bingi byenjogerako mulala kati munnabitegeera nemmanyi ababitegeera bayinza okuba babitegeera. So kyentegeeza kikino wendi waawano mu kifaananyi ekigazi eky'ebintu bye tutambuliramu mu nsi eno bye tukola ffenna, byokola byoyagala ennyo ne byotakola, ebintu bingi nnyo ebibaawo. Nze nkugambye biyinza okuba mu sports, biyinza okuba mu bukulembeze, biyinza okuba mu bya bulimi, mu bintu byonna mu sectors ez'enjawulo. Ebintu bingi bibaddewo, byaliwo, bijja kubaawo, ebisinga tebijja na kulekeraawo, bijja kusigala bigenda mu maaso paka gwe lwolifa n'ova mu nsi eno n'omwana wo lwalifa n'ennyoko n'ekitaawo ne boozadde bonna paka ku generations eziddako. There are things that are now happening and they will always be happening endlessly. Tebirikoma. Wabula kati point yange yino wentuuse wenjagala tutegeere
ku nsonga yonna ebanga ebaddewo weewalanga nnyo okufissaayo akadde weewalanga okufissaayo akadde okwogera ku bintu byoba tomanyi munaddala byoteekakasa byoteekakasa leka kuyimirira ku kituuti kukwata abantu mu zindaalo oba nnyonnyole oba kakase you get tokigezanga tokikolanga ojja kutuukanga olumu okulabikanga atalina magezi ng'oyimiridde ku kituuti oyogera ensonga ottaanya oyogera mbu olabikenga ggoonya esula mu nnyanja mbu tugibuuze ebyayo ng'ebyaddala toligoonya tukkiriza ggoonya yeesula mu nnyanja yeemanye eby'omu nnyanja kakati abamu twefuula nnyo ggoonya ng'ebyaddala tetuliggoonya nga tujja tunyumya ebibeera mu nnyanja si kituufu si kituufu si kituufu tulekeraawo ku nsonga zonna jjukira ntandise nabadde mbagamba mu kifaananyi ekigazi mu bintu byonna bye tuyitamu mu nsi eno bye tulaba by'oyagala ennyo by'otayagala omuntu gw'oyagala ennyo gwe wakyawa gw'otayogerako bulungi ku nsonga yonna ebeemukwatako oba ekwata ku kintu kyonna okuggyako nga by'oyogera obimanyi nitovangayo kujja mb'otuulaawo tukakase nga ggwe bw'oli kawaida bw'omanyi ebintu byonna njagala okubategeeza oluusi ensi mwe bantu mmwe abatulaba eyo mulaba birala nga n'ebituufu birala ebyo ebimu bye ndi mu kwogera temujja kubitegeera naye kale kasita bulijjo bye njogera mubitegeera ebimu waliwo abantu abamu be mba mulowooza nti oyo kaayogedde kituufu ng'amazima nedda nga naye bulijjo mulowooze nti ggoonya naye ng'ebyaddala tasula mu nnyanja nga si ggoonya kale nno bottom line byoba tolinaako mutwe n'amagulu tokubaganya birowoozo olw'okuba oyagala okakasa abantu nti omanyi you in the know yet you are not oba byenjogedde bitegerekise saagadde leero njogere bingi njagadde kuba mufundafunda kyova olaba obudde nabulese ne bugenda kozi nakitegedde nga njagala bagamba kantu ako kafunda naye buli omu osobola okukatwala ku nsonga zo gwe nga ggwe weewale nnyo ku nsonga yonna okweteeka mu kifaananyi oyagala otulaganga ggwe bw'omanyi ensonga ojja otubuulira ebifaayo ng'ebyaddala munnange ate osaana okuwa information ng'osaana okubuulirwa kyoyogedde si kyekyo ekituufu kyekino kyewayogedde twamaze kukola kunoonyereza kyabadde kifu wadde olina kugamba kino kyekikyamu bwe mba muntegedde neeyanziza bwe mba temuntegedde kasita bulijjo muntegeera tulekeraawo okwefuula ggoonya kubanga ggoonya tugimanyi ensula mu nnyanja ebeera emanyi byonna eby'omu nnyanja naye oluusi twefuula ggoonya amazima nga tetuli ggoonya ategedde gwe okubira mukama engalo ez'amaanyi
bw'obanga amagezi gazze. Kale naba West Angel ndabyo mpereza message yeyanza kati n'ebigambo biri era bye wampererezaako message nabyo nali mbyogera nga bwe njogedde bino. Bigambo bino bye njogera bibeera mu kifaananyi kigazi. Kati buli omu bwe bikusanga gye bikusanze nga bikukwatako ng'obyebuulirirako temuyombanga buyombi. Biba byaku byaffe byambavubuka myaka gyaffe kwongera ku kugaziya ku bwongo bwaffe n'ebirala ebiringa ng'ebyo. Ate nange bwe bambi bagamba mbeera siyagamba mbu nze mugezi asembayo kuba siri naye mba nange nnyambako ku bantu bannanga banzikiririzaamu abo bensuza nga ntunula bensuza nga batunula nabo ne basuza nga ntunula mbeera ngezaako kugabana nabo. So buli byenjogerera wano mbeera sirinaayo muntu omu oba mulala oba babiri be ŋŋamba wabula kyemba ndowoozezzaako. That is why ebimu mbyogera ne mmala ne mbidda namu oluusi bibeera binva ku mwoyo mbeera nabitegese nga binjagala okwogerako n'abantu abavubuka ba Ssaabasajja kuba bino tubirabyeko mu mbeera nnyingi nnyo bingi nnyo. So ku nsonga yonna abantu bangi twagala nnyo okwambala karakita erowoozesa abalala nti ebitwogera bituufu. Oyo kayogedde kati ate oyo ng'amazima malala nnyo. So twewale okubuukira buli mbeera ebeerezzeewo nti olw'okuba banaagamba ate oyo kayogedde oyo. So oyinza obutaba nnyo nakyo ogenda kukyusa. Gwali mu kwogera ali mu kutuwa endowooza yo oluusi nga n'endowooza gy'oli mu kuwanfu ogigattikamu ebintu olowoozese nti oliggoonya osula mu nnyanja ng'ebyaddala toliggoonya. Kale Mukama Katonda njagala abankuumire tusabirigane. Mukama buli omu amuwa omukisa mu kyeyasalawo okukola. Abatalina mirimu baganda baffe abavubuka mugende munoonye emirimu ate bw'ofuna omulimo gukole. Bw'ofuna omulimo gukole. Abavubuka b'abeene oluusi tukaaba nnyo obwavu ne tukaaba mu Uganda temuli mirimu. Oluusi n'abalina emirimu ate oluusi mutumala amaanyi temwagala kukola. Mukolayo ennaku 5 ezisooka omwezi ogusooka akasente ke wakkanya n'omusajja kaanaakuwanga wakkiriza okukola naye notandika okubanga balina kukubira bukubizi masimu okufulumya ennyumba ewaka. So olumala kalimu bwe kaggwawo nga mutandika Museveni abuzizza emirimu. Kituufu ayinza okuba agibuzizza naye ate naawe kennyini gwabadde yakufunira gwe yakuwa aye naawe ogukutega dibye nga lye abalina emirimu tukole tugezeeko okukola. Nammwe abakyali mu kumbeera etalina mirimu it is very much understandable. Era njagala buli ali eyo nga tolina mulimo naye ng'oyaayaana okufuna omulimo Mukama Katonda akusobozese ogufune kubanga n'embeera y'okubeera ewaka nga tokola emenya ate temenya ggwe wekka emenyeramu n'abakwetoolodde baliraanwa abo abafamire yo n'abalala. Buli ali eyo nga tolina mulimo naye ng'oyaayaana okufuna omulimo nsaba Mukama Katonda akuteremu obwangu ogufune. Naye bw'obanga ogufunye era sigaza spirit eyo togumanyiira. Never get used to it. Togumanyiira n'ogufuula gwa bulijjo. Jjukiranga nnyo akadde kali ke wali ng'ogunoonya kikuyambe okugukola obulungi n'obwesimbu okola otuukirize. Abamu olumala okufuna emirimu nga mutandika okuyiiya obulwadde nga mulwala. Twagenzeeko mu kyalo tuli balodde ali nno ku biiki munnange naye ne beekuba bino era waliwo wano abawala
abeekuba bino ebintu ebyeru abagira bino bikanula ne babipangisa n'obipangisa ali mu kulimba mukama we mbu yalwadde so nga ate ayagala okubeera obulungi so ebintu ebyo tubirowoozengako nga tunasalawo bitukola abali mu mbeera nga munoonya mirimu nga temunnagifuna mukama katonda abayamba abawerekereko abanoonyezeeko omukisa gwe gusookeyo emirimu egyo muginoonye mugifune buli lwoba owuliriza rediyo zizino mulekeraawo ziwulirizaako ebidongo mulekeraawo ziwulirizaako komedi abeerako naye mufeeyoko n'okuwuliriza with the purpose muwulirize tusomerako emirimu tusomerako emirimu mingi waliwo wano kampuni gye tulanga nayo bulijjo wano ntera basomera ennamba ezo kampuni eyo eba n'emirimu ennaku ezo nesitula ne ŋŋenda nayokko nga sigenzeeyo lwakuba nnoonya mulimu naye nga njagala kulaba ebiriyo nga njagala kulaba ebiriyo engeri gye bakola bye bakola you know kakati kampuni eyo gyeri mukubeeyoko ku masimu mulabe bagiyita Tumo Job Agency essimu yaabwe kweri 0704 17 37 66 kyokka yadde ngisomye era waliwo abatagifunyi ng'agenda kukubira enkya jaja waliwo ennamba eri gye wasomye nze saagikutte eri 0704 17 37 66 mukubeyoko tugezeeko tulabe abalina emirimu mugikwate ng'ekyatika emirimu teginoonyezeka ate wannyo ekitiibwa oyo akuwadde omulimu kuba n'omulimu era tegutandikika weerekereza bingi sente abalala ze bakyakalamu ze bakwanamu gwozeerekereza n'otandikawo akalimo kyokka ye ate omukozi azze obuzza okukola natakiraba nga nsonga anyway mukama katonda abampeera omukisa ebisinga obungi tusobola kukyusaako bitono ebimu tebirikyuka